Mwe mukola mirimu ki? Ate gwe okola mulimu ki? Akweya bosi wange okola mulimu? Oli businessman. Okola nga DJ? Ngamba ono? Tukola mu shisha department. Ejjo mwamulabyeko? Emisana nze namulabyeko. Yamulabyeko bbanga ddene. Nze namulabyeko emisana. Mukola naye? Si mukozi. Muwala muntu w'amabaala. Naye wabbaala? W'amabaala bano abawala babeera mu balifist. Eyawo ali kulawundi. Okunoonyereza okutuufu naye ate tusobola intention zitoyo mu muwala. Atambula nnyo eki. Ejjo yakomyewo ssaawa mmeka? Sijjo osajjo. Ku Sande. Satadde ekiro. Wamugamba nti zinakomawo naye olunaamubuuza naye otava ku mwe ogenda kufuna ekizibu. Olunaamubuuza naye gwe lwaki tova ku mwe nti ffe twagwesona lwaki gwe toguvaako. Ekyo then ejja emisana yabadde ssaawa mwenda ngamba ngenda kukuyamba nze ennaku z'omwezi nga 10 ne mugamba ngenda kukuyamba tukutwalira eri ekawaala nawe ozangenda weekawaale waabwe bamugamba agende ekawaala bazadde wala basusse okwonooneka yani oyo omuwala muwadde mwita linnya tegeeza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.